njagikuwa yesebo mukulu busuulwa katonda w'amaanyi katonda wa kisa kakati tuyina education system yes okuwa abaana baffe okumanya knowledge naye ku lwaki tubawa knowledge lwaki tubawa amagezi tubawa knowledge one basobole okubaawo mu biseera by'omu maaso ate ekyokubiri bayambe banne baabwe nabo okubaawo mpuliriza so but mistake gye tukola ffenna nti eno knowledge kati yasuuka yakusuubula and ejjawo it throws out ejjawo eremesa abangi okufuna knowledge kyekiremesa abantu abangi abaana abangi mu education system tebagenda mu maaso olw'okuba okugula knowledge kati it's too expensive yasigalira muzadde mugagga yasigalira muzadde alina sente so this system olwokuba nti it excludes ebiseera ebirijja abaana bajja kuba bangi nnyo eggwanga bwe linaabanga lizimbidde nga tebalina knowledge tebafunye kumanya and yet abo bagenda okubeera base ya economy ne mu mayumba gaffe ogenda okola research olabe tools ez'omwana okubaawo okusomesa omwana okubaawo enyingi kati ziri ne bamaid yamanyi okufumba yamanyi okwera yamanyi okumopinga ennyumba yamanyi okwoza kati ati abaana ababagagga bw'aba ayize kinene nnyo aba amanyi okusiika eggi we don't even give them tools and kyova olaba mu biseera by'omu maaso abaana banga basalawo future y'eggwanga beebo bobadde ogamba batalina interest that base because our education system yakurashinga now waliwo akanyonyi bakayita enyawaawa mbadde nkyanoonya engeri gye bagiyita mu Luganda kakola katya ekinyonyi kirina omumwa gulinga cycle abaana mbadde seshuwa ku Luganda lwo but yeyo aha kati akanyonyi ako mpa abaana then waliwo n'akalala kamunye naye waliwo akatono nnyo kamunye this ego waliwo ate entono bwekayita olaba ebinyonyi nga biteekayo buteesi you know it not a kite but bakayita what do we call it in Luganda the kite kale katugendere kamunye now kamunye bw'eba eyita kumpi owulira enkoko nzindala kwegiri kamunye bw'eba eyita owulira enkoko ng'erabula obwana mpola kasirise ate n'obwana bwe nga bugiddamu awo manya eyo kamunye naye enyawaawa zibeera bbiri bwe ziba zigenda okubuuka the whole village will know wa kakati jo wano nawulira enyawaawa enkya public holiday public holiday now they are very quiet bw'oba oyagala kukuba mukulu Museveni beera nga kamunye toyogera tolekaana olabula obwana that's how they had an occupation naye bano sikyolamba njagala omwongere n'obusi n'ebiseera now but waliwo statement gye sitawagira eyaki nkulisamagezi gyakozeseza mwe aba security aba banyinako Oluganda bulora bw'oba oyagala kumakinga bulora brother wa bulora sister wa bulora tebimukwatako katagirawa really if bulora wabanga waliwo kyakoze why then do you have to mark the brother of bulora or sister wa bulora n'omwana wa bulora by the way even including the wife relatives ba bulora bagirawa that indiscriminate but yenkola enyawaawa because oli naye bw'omutiisa n'atya tomanyi kyagenda okukola in future na mukulu kyofa togabye
waliwo statement gyakoze bajja mugina ku record naga bwogenda mu kibuga n'okola census ojja kuwulira ebirowoozo